Congratulations, Kasuku. Thank you. Okambotya. Jendi olyotya. Bannange. Bulijjo sabo naawe oli eno ng'ebitabo obirya. Yeah, bulijjo nnyeno ebitabo mbirya. Yes. Bitambudde bitya? Ebintu ebibadde bizibu. Yeah. Kubanga najja eno 2019. Yeah, 2019. Naye abantu be bannesoma nabo nga banjagala. So ng'ebintu byanguwamu. Yeah, bw'oba okola n'abantu nga they like you. Ebintu ebimu byanguwa. Yes. Oba just kikuyambyeko nti omanyikiddwa abantu abasinga bakumanyi. Anti kati ate mu kusoma ebyo tebibaamu. Kiringa bw'olwala. Abantu baba bakumanyi nnyo bw'oba olina siriimu obeera olina siriimu. Tebajja kugamba nti tomuyina olw'okuba tukola ki? Yes. So kati wano wo bw'oba ozze kusoma saafunako alina special treatment wano. Era twatuulanga nga mulina otula mu discussion groups olina presentinga bwe kutuuka n'opresentinga ebibuuzo nga tutuula ffenna ne tubikola wamu. Era abasomye nange bajja kugamba nti tewaliwo pepa yajja ne sitagikola ate nga bandaba in person. Discussion bwe zaatuukanga era nga bebanga nti kati you'll present era nga mpresentinga. So yeah, that's like it. Twogera kuno nakuli omuntu tannamanya Kasuku yasomye biki? Kati nasomye bachelors in community psychology. Community psychology ebeeranga neeyisa y'abantu. Yes. So kyekintu kye nasomye. Abantu waaki beeyisanga bwe beeyisa, obwongo bw'omuntu bulowooza buti okuva we bamuzaalira paka waatuuka okufiira, ate omuntu abeerawo atya n'abantu abalala mu community. Yes. Kyova olaba oli so social mu bantu. Olw'ensonga nti obadde ng'okisoma. Even before ekyanetera okukola course eno nti abantu bangi naddala bw'oba obaddeko mu bayimbi bano buli omu alina engeri gye yeeyisaamu. Emirundi egisinga tugitadde nnyo kuba nti oba tebaasoma oba ki, naye ate oluusi kibuuka. Kati ebimu ku byandeetera okujja eno nga njagala nnyo okumanya nti omuntu bw'ofuna ettutumu n'ofuna ssente n'erinnya kiki ekikuleetera okweyisa nga bwe weeyisa. Most times kiki ekisinza otwala abayimbi mu biragalalagala. And I think masters yange thesis yange ngenda gikola ku ekyo kuba kati njagala moving deep into naddala music business or entertainment kuba gye ndimu. Why do people act the way they act? Why do they end not just Uganda here, but tunuulira ba Elvis Presley, but tunuulira ba Michael Jackson, ba R. Kelly, ba Maiza bali bwe batyo? Why do they end up like that? How do they relate with the general community? But of course, majorly tubeera tutunuulira gwe waaki weeyisa nga bwe weeyisa. Oba okitegeera n'okusobola okubeerawo ng'osobola omumanya nti ono akoze baati ekitegeeza yali ategeeza kino. Kati abantu bangi bali mu makomera, for example, ffenna tewali muntu agenzeyo kubabuuza nti watta omuntu kyava ku ki, bwali busungu, kiki ekitriggering obusungu bw'omuntu. Tutandika okubeera nga tukola papers nga zino, abantu tuzipublishing, abantu bategeere tuyinza kwewala tutya ebintu ebimu going forward. Anyway, ebintu byasobola okunnyonnyolako bingi, but that's just like a bit of it. Ekiruubirirwa kyo mu kusoma bino kuba muntu yandigambye Kasuku alina omulimu. Kasuku yeevuga. Kasuku tetusuubira kubanga apangisa. Kasuku kale alinamu kale ebintu ebibye nga ye. Ekiruubirirwa kyo mu kino kiri ki? Njagala kyusa nsi. Mu ngeri eyange nyinza okuba sigenda gikyusa like so big like sisobola kugamba nti nze president ngenda buli omu, but studies ezifulumye Abannayuganda oba Abafirika okusinga tetufuddeeyo nnyo ku nneeyisa y'abantu. Yes, tulina empisa zino eza society era mu kosi gy'ensoma bagamba nti waliyo behavior eziri formed by society. Naye ate omuntu buli lweyongera okukula oshapinga. Kati kiki ekikujja ku mpisa zojja ewaka, zojja mu ssomero n'ofuuka ekirala. So njagala kulaba nti abantu tubamanyisa nti kino kibeerawo lwabwe ekiti. Oluusi viral osobola okubeera frustrated
abantu ne bagamba nti ebimutu yeekyangalwa kuba omusajja yamukyaye naye kiki yes bakukyaye sigwe gwe basoso kyawa kiki ekikuleetera okwekyawa natusobola kuyamba tutya kusoba ebintu ebimu byenjagala okubeera nga ntunuulira naye bw'otunulamuko mu maaso awo gw'olaba nga kyoluubirirwa kinaatuukikako kuba kati bw'otunuulira ebitongole ebisinga ebizibu by'abazungu kati byatutuukako era nkigamba nnyo abantu ebizibu by'abazungu byatutuukako kati bw'otunuulira ebitongole ebisinga biri nnyo ku mental health biri nnyo ku behavior because ebizibu bye tulina bingi and that's the direction kati ensi gyeraga so with the so much investment care and everything gye bali mu kuteekamu mental health ne human behavior nze ndowooza nyinza okuba sijja kikola nti 100% naye bemba nsobola okuteekako 20% yange kiina kikijja kyusa omuntu bw'awulira ku bintu by'oli mu kwogera essaawa zino ne kasuku gwabadde ng'alaba ku tv they are different people yes olowooza omuntu anaasobola okugamba nti waaye kanneesige kasuku ono nve ku kasuku w'oku tv anti abeera alina okunneesiga ku lwaki because nze I've been shaped by society bw'otunuulira ebbanga lye mmaze mu mawulire nina gye natandika bwe nali bwenzi gye ntambula paka leero so kati kibeera kikukakatako gwe okutegeera nti stage eno neeno baba kasuku asobodde ogiyitamu ekitegeeza he's the right person by the way bino byenjogera not necessarily nti nina okwogera naawe nze nsobola okusalawo nti ngenda ku researchinga mpresentingire bekikwatako oba okitegeera kyegamba so abantu babeereyo ne banneesunga ennyo nti ngenda kubaako wentuula bajje boogere nange ebizibu kati eyo counseling psychology nze ate si gyendimu ndi nnyo mu community based interventions mulimu project design mulimu kyekirala bingi betusobola otunuulira so but the best example when we are talking about human behavior is me yes there are so many people who could be like me who would be better than me who would be worse than me now I am moving through stages and these stages abantu abasinga ze tutatunuulidde nti Viola omuntu eyakola nga otandika amawulire and by the way has been the biggest cause of conflict nti omuntu eyakola nga otandika amawulire ng'oli kiyenje olunaku lwaliro baakulaba ku big screen ate ye obwongo bwe bukyamuweereza nti alina kulabanga ki now we have to prepare our people nti Viola baagula emmotoka teyabbye company ayinza okuba ssente yazifunye yakoze social capital kati tetupinga Viola tukkirize nti yaguze emmotoka mu kifo abantu abasinga bali ku mirimu bagamba yabbye soko wumulemu tunoonyereze ne batandika okutunuulira obubi oba otegera kyegamba so byebyo ebintu kati ffe bitugenda okuba nga twagala okutegeeza abantu nti a person moves from one stage to another but you have to appreciate nti agenze to another stage what do you either move with that person oba nokkiriza nti omuntu agenze kati ate katulabe tumusupportinga ku next stage gyagenzeeko kasuku amanyifu abaddugavu tuli basiru oba tuli ki ekintu kino kyoyogerako kyetaaga capital ate nga w'amaanyi cause ebintu byoyagala okukola oba olina ogenda mu communities oba olina okusinkana buli muntu you need capital you need more money olina omuntu gw'otunuulidde oba tugambe nti olinayo omuzungu akufandinga nedda sirina muzungu anfandinga naye wajja kubeerawo abajja otufandinga yes when the time comes ebitongole gyebiri nyinza okwesa nga ngenze nensabayo omulimu oba bayinza okumpita ne banga nti akasuku jangu okole naffe oba okitegeera so depending on the contents eziri mu koosi yange ne kye baagala nga benkunyonnyodde nti ebitongole bingi bitadde ssente towards mental health ne behavioral change oba human behavior because byebizibu bye tulina kati yes sirimu waali naye ava ku ki ava ku lifestyle ava ku neeyisa oba okitegeera kati ebyo ebintu wajja beerawo ababiteekamu ssente betujja okuba nga either tulina obbasaba emirimu oba bo bajja tuyita nti mujje tukole ffenna oba okitegeera so when the time comes if I receive a phone call from an organization nti jangu esobola okubeera monitor nega nti kati jangu part of our HR department twagala
kulaba culture change kiki ekislowinga down enkola y'abakozi abantu abasinga emirundi tugamba nti sente ziyinza okuba nga si sente ziyinza okuba nga sina working conditions and there are other problems so kyekyo so tusuubire nti Kasuku amawulire gano agenda gatulekera ffe emigi gy'emito but sijaga nti njaga balekera but there has to be gradual withdraw okitegeera oli mu kamera there has to be gradual sijagamba nti ngenda gabalekera but there has to be gradual withdraw kyekiri ekintu kyetugamba abantu nti emirimu gino gye tukola waliwo emirimu gy'olina okukola nga yesu okyali muvubuka okyalina amaanyi then you start moving up oba okitegeera so the desire now is to of course begin winding up tukozeko kyetukoze tusobola osigala mu mawulire naye ate netufuna abantu abalala abajja okupresentinga as we move up to management and all those other things. Omuntu wagamba naye Kasuku abaana b'Emakerere bamanyi wali ebyana bibebi bibadde bikukkiriza concentratinga. Ate seka mbadde sikonsentrate bibadde binzikiriza concentratinga wandirabye degree eno. Wandibadde tugiraba. So bibadde tebikusumbuwa. Bibadde tebinsumbuwa. Wabadde abisumbuwa. Sengera obiraba nga tebyagraduate nze ekintu bali tukikwasaganya omanyi kati bino ebintu bye tusoma fe ekyenjawulo era nze njagagamba nnyo abantu nti kyandibadde ekikulu gavumenti yaffe neteekawo policy ndowooza abazungu be baziina omwana baamala osoma n'asooka n'akola diploma n'ayingira okukola agenda okukomawo okusoma eno nga challenges oba ayina an idea of what exactly he or she wants to do oba okitegeera kati ogenda okujja wano engeri gy'otabeera na budde olina okukola ku makya oveeyo kati mbadde nsoma lwaggulo olina okukola ku makya oveeyo waliwo ate storage olina okava nga walina okukola biki ate olweggulo ojje focus ebeerawo wabaawo ebintu ebimu by'ogamba ekyo kansooke nkireke nga tumaliriza abayimbi baffe bano bo bawa amagezi ki kubanga gwosinga okugamba abayimbi bano tebaagala kusoma oyinza bawa amagezi ki abayimbi balina okukomawo ne basoma ideally omuyimbi yandibadde waakiri alina ka diploma abantu bangi babuusabuusa ekintu ky'okusoma olaba ne baweinruni abo babazaayoko okusoma abazanyi b'emipiira waliwo classes gavumenti zaabo ebyo bitongole byabwe ebyo ebyemipiira ze biteekawo nga bizidesigninga oyinza okuba togenda kusoma degree oba nti bya mupiira naye how to run how to weeyisa otya how do you handle your finances your everyday business basobola okateekawo kakosi nga ka myezi 6 n'okafunamu certificate so that how talent yo osobola okubeera nga ogihaneesinga oba okitegeera kati olunaku olwaleero tulina embeera nti omuntu kati nga babadde bagamba spice tewayimba bulungi luli biki kati omuntu awo yandibadde asobola omumanya nti are these claims legitimate or not and how do I reply back to them or do I even really need to reply oba okitegeera kati ebyo biva eno lwakuba nti it's not nti always asomye yabeera ategeera ennyo naye ate kirina kyekikukyusako nekikwongerako oba okitegeera kyegamba ate bano abantu b'osomye nabo abatalina bo mirimu oyinza bbawa amagezi kikubanga eyo wabweru bo kye batannamanya wookya nsirina magezi genja bbawa banoonye emirimu tewali kyakola bagenda gijjawa be banaamanya banoonye emirimu nze nagujjawa banoonye emirimu akasembayo ku ffe abakayingira industry otubuulire ki kye tuyinza okuzzaako nga ffe buli wamawulire ali eyo nandirowoozezza nti bw'oba ofunye omukisa n'okomawo okusoma komawo osome naye mu kusoma okwo saagala weesibe nnyo ku journalism ne masscom oba okitegeera yes they are nice course it's a nice course but because of the social capital you get around being in the media olina otunuulira ennyo kati kiki ate ekikwongera waggulu nga tekiri ku mulimu guno oba okitegeera because one the competition is getting tighter naye ate ensasula nayo si nnungi
and most of the opportunities abantu abazirimu tebaagala kuvaawo oba okitegeera kati leverage eno gwe gy'oyina nti mmanyi abantu nga bolaba bano bonna ba John Kilifu musajja wange abatiziwa baani be baddayo okusoma to try and use the social capital gye babeera bafunye to better themselves so buli omu kyeyandibadde akola nalaba